Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna muna aba following Fad TV. Uginembe baza nebagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade. Wano bane updates ezina value mbana amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Nalukoola agenda kuba weebwa obukadde 355 munange salary y'omwezi ogwokusatu. Bagita Fad TV gimongera okubanga mugifollowinga n'okubanga mugyekumira abantu bangi batabuse balumbi Nalukoola ku nsonga y'essente zino obukadde 355 juka ensimbi zino ziba mu constitution olw'ensonga nti buli mubaka alina abateekeddwa okubanga azifuna. Abantu bangi bavudde nga bagamba nti nno paalamenti mbweretedde Uganda okuba nti nno oba oliawo ebeera kwegamba mu mbeera eno n'okuba nti ebintu ebisinga service esinga mbu tezituuka ku bantu. Enakwambi kutuusaka abasinga bagamba nti paalamenti yandibadde esala ku nsimbi ezisasula ba MP kusa ne ba minisita bandibadde basala ensimbi ezo ensimbi nezikendeera olw'ensonga mbu obukadde 3 bungi. Jjukira buli mubaka aba alina okuweebwa obukadde 55 n'emmotoka ebisesinga bw'aba ayingira paalamenti. Buno obukadde 3 bw'emmotoka babukuwa oyingira paalamenti noza mujjuka ne Segenya babumuwa lwakuba Segenya ndowooza yazimbako oba eddwaliro e Kawempe n'agulako banambiwulensi. Bwe mba seerabidde kaakati wamma gw'oteesa ki Nalukoola ensimbi azigaane oba azikkirize kuba ate lyo MPN yali azigaanye ze mu constitution alina bana bamulumba bafaaki kubanga eri abakola kyabagamba ensimbi ezo nti no bandibadde bakola kibandibadde bazisalako. Paalamenti erina okuba nga esala ku nsimbi ezo. Abasinga bavudde nga bagamba nti ababaka tebafaayo ku nsimbi ze babawa naye ng'oba oliawo ensimbi ezo zandibadde ziyambako mu bintu eby'enjawulo olw'ensonga nti obukadde 55 bungi. Obukadde 55 bungi nnyo ate mbu n'ababaka basusse obungi. Ababaka basusse obungi nti buli mwaka oguyita ababaka beeyongera bweyongezi, ennamba y'ababaka yeeyongera bweyongezi nti ebibiina byandibadde bisala ku babaka nti bwe kiba kifo katugeze oba Kawempe North webityo nga Kawempe mbu ng'afugibwa mubaka omu kiba kisoboka kweli. Kawempe nga temukisimanga bya Kawempe North, simanga mu North waliyo omubaka, simanyanga eri waliyo omubaka South, simanga oluddawa nga omubaka omu yafuga yakulembere mbwawe ensimbi zeetooleko olw'ensonga nga balina okusasulwa mu North ate basasulwa mu South. Bagamba nti ebe nandibadde bakola ki bu paalamenti yandibadde ebikyusaamuko ku nsonga eyo naye nga Nalukoola alina okuba nga alisivinga essente zino olw'ensonga nti ziri mu constitution. Bagita Fad TV gimongera okuba nga mugifollowinga musubscribinga ate munyigireko n'okubadde kaliri abareactinze mu ngeri ey'enjawulo naye ziri mu constitution. Paalamenti yennyini yabiteekawo. Paalamenti erina okuba nga ekendeeza ku nsimbi ezo kubanga buli mubaka aba alina okuba nga azifuna. Buli mubaka azifuna. Sigamba nti yasoose okuba nga azirisiivinga. Kibategeeza paalamenti erina okuba nga ekola ennongoosereza ndowooza mu nsonga ezo. Bateeseganye nga paalamenti n'ababaka nti bagenda kuba nga basala ku ssente ezo. Bwe nsimbi mpitirivu. Mune ebyo ebitambulatambula akadde kano ku mitimbagano gya social media. Ono yamaze okuba nga alayira era ng'agenda kuba atandika okuba nga aweereza abantu b'e Kawempe. Bantu bangi bavudde nga bagamba nti n'ebbanga ttono toba oliawo bandi balindako okubanga nga okulonda ne balonderera mu mwaka ogwa 2021 kuba ebbanga kati tisigaddeyo na ttono. Jjukira campaign zigenda kuba zitandika okuba nga zitojjera kwegamba munange ebitambula akadde kano mitimbagano egya social media miliyoni 355 tulimu obutaano salale 3 ebakagulwa nti ziba za mmotoka ezo buli mubaka azifuna. Ebisesinga kisinzira gwe omubaka ozikozesezza otya Segenya yazimbamu eddwaliro nambyo yenze ndowooza e Kawempe bwe baasimuwa
already alinawo ko emmotoka ndowooza gye yali alinawo already. Manyika oluusi ba MP abasinga oluusi bagenda okujja mu Parliament oluusi nga balinawo ku bintu byabwe oluusi emmotoka baba nazo oluusi. Kati ensimbi ekisinziira gwe kyozikozesezza oba ozikozesezza bibyo byoyagala oba ozikozesezza kuyamba abantu bo kiba kiri gy'oli, ensimbi ziba zizo. Tewali abalina kukuba amateeka ki olina kuba nga ozikolamu. Si bya mpaka, ensimbi ziba zizo. Kiba kitegeeza kiba kiri gy'oli, ozikolamu biyamba famire yo oba ozikolamu biyamba abantu bo bokulemberamu ekyo ekitundu. Kiba kiri gy'oli, si bya mpaka. Nga abasinga ku social media baagala okuba nga babikola. Ate ensimbi ezo obukadde 3 zikolese ziyamba abantu bonna edda. Ensimbi ziba za mubaka. Olw'ensonga tebiri mu constitution. Balina okukyusa mu constitution awo bijja kukyukamu. Naye akati saazo bw'aba azitutte n'azikolamu ebyo aba talina musango gw'aba akoze. Aba talina musango gw'aba akoze zino ssente zize ng'omubaka. Balina kukyusa mu constitution oba ensimbi bazikendeza zigende mu bukadde 10 obw'emmotoka kuba n'emmotoka ez'obukadde 10 gye ziri. Naye kati bo nga bo baasawo nga Parliament emmotoka ebenga ya bukadde 3. Tegeeza Parliament erina okuba nga ekyusa mu nnongooseezo eyo ey'ebyo ebintu byonna. Ekitali ekyo ensimbi zo bakyazisaasaanyiza ddala era buli anajja ajja kuba receiving obukadde 3. Mpozi ko constitution ekyusemu. Singa constitution ebadde ekyusemu nga Nalukola tannalayira baalimuwadde obukadde 10 ekyalinga bwe yali yakola ki bwe yali. Kibategeeza no receiving obukadde bwe obwo 3 abalina okuba nga buli seevinga. Fadi Guinness KBTV gikosa RTV Uganda nawo mungere okuba nga mugifollowinga. Ensonga abayomba ku social media muyombera bwerere. Bintu biri mu constitution. Bwetyo bwetambula. Parliament etambulira ku constitution. Buli muntu teri atazifuna ezo ssente, buli muntu azifuna. Era ne bana abalaba baka abaliyo saali waabwe bamufunyidde obukadde 5 mu 5 yatudde edda kwa akawunta gyali zaatuddeyo dda. Bakazi bwe Bashir bonna bazifunye dda bate bakoledde bantu biba mu constitution. Bibanga bintu bya ndagaano ng'omuntu wagenda okula nga mwasayininga ndagaano aba alina okukusasula. Poziko nga mulimu obuwaayiro bwe mwakola nti ng'olwadde bonna abatokoze mu nnaku zino sijja kukusasula naye wemba temwakola ndagaano aba alina okukusasula. Oba oli mulwadde omumaze omwezi mulamba nga tokola aba alina okukusasula.